enzikiriza y'abalokole But the religion si ya Uganda yokka. it's not of Uganda. Enzikiriza y'abalokole ya Uganda yonna. It's countrywide. Bw'oba aweebwa obukulembeze baabo kuwa wano mu Buganda. If you have leadership, kyanjawulo tebagitambaala. faith is different. Tebamala gakiwalampa. They don't just come. Kuba yabuze n'agamba babasaba biki. What are they praying for? Ayazukira olumu nga Dr. Sewadda I remember them akoze statement making a statement. n'afaayo n'amwataaki. And also attacked him. Naye nga bw'otunuulira Dr. Sewadda And when you look at Dr. emyaka Sewadda, gy'asinga Katikkiro emyaka. by age is far. Tebaatukuza batugamba nti omuntu yenna akusinga Serve as more than you. omusangamu ekitiibwa. You respect that Kati person. bw'abanga akoze ensobi When there's a mistake, approach him or her in a good way, Mutuukire in a good bulungi. manner, in a respected manner, yeweesa ekitiibwa. as a trained man or a trained woman. Ng'omuntu eyayigirizibwa. So twataakinga ne wataakingira mu mawulire. Don't attack in the news. Balumbuye bakwataakinga. Bagundi bakwataakinga. Alala bw'otandika okwataakinga in that manner. And also you are attacking the Kiba subject. kyabulabe nnyo. So dangerous. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati yasapootinga omusumba bwe yamuyise booyi n'agamba ono muvubuka muto. This is a young boy. Omwana This young boy. ogamba ti abalokole tutusabire eddakiika ttaano. How can tell us we Kati pray? Bayibuli yinga ekugamba The Bible says, weesenya okulwanisa. let us come at the weapons. Basabye akulwanisa. Don't want to waste. Olutalo olulwana eddakiika ttaano. No. Ate bwempuliriza obulungi omusumba oyo And when I say n'agamba at the end say, omuntu oliko emizimu gye wammwe you have to era nga gy'abali mu Afirika You can't si gy'abazungu None of the whites. okusabasaba mu luzungu Stop praying. mu Uganda Pray in Uganda. okuba emizimu You don't sweat. ogiremereko And stop kirokole praying. kuveeko So they can leave you. negamba ati kati weekugenda omwo I said that now you've done it. weekugenda omwo Mukama yeebazibwe. So, amen. Bayibuli egamba bwe tuweesa ebyokulwanisa The bino Bible says, whenever you hammer these tugenda weapons, kulumbaani whom shall we tugenda attack? kulumba sitaani ebyokulwanisa byaffe Our weapons. bya mwoyo si Spirit. bya mubiri. Not of physics. Bayibuli bwetyo bwegamba The Bible kati says kulumba sitaani mu ki Now we're attacking the devil with what? In his Kati spirit. Bayibuli neegamba Now the Bible says, ekiki kyasomye let it just neegamba tells us obunafu